Okay, Fast Train 256 omukutu kwoli amanya bampita Kalirugambo Pro Max. Nyongera okutegeeza nti subscribe, tapping a notification bell for more information ku nsonga z'eggwanga Uganda, entertainment, economic, social and political issues right here. Now, tewali kintu kyembadde nnindiridde nga Betty Nambooze bakireke kuvaayo kutukolera live ku nsonga za Anita Among. Wetwogera ku bantu abategeera ne basoma ne bakenkuka ne bakuguka mu Anita Among, you cannot despise or forget a name Betty Nambooze bakireke. Ku byonna ebibaddewo ku speaker kuba kwabadde speaker wa parliament ye 11 Anita Among, Nambooze Betty bakireke abisaminze up in 1 hour nakutotolera buli kimu bwe kyatandika bwe kyali bwe kiri nawa gye kigenda. Tambuza video katukomewo. Era polisi lwaki mulinda munnamagye amala okugenda ku mikutu emikwanira wala ayogere ku kintu nammwe mulyoke musituke obwetengereze bwammwe awo omuntu anaabukiririzaamu atya. Ekirala, waaliwo bannayuganda abaavaayo n'obujulizi ne mu palamenti ne tugezaako nze omu ku babaka 185 abassaako omukono nga twagala tubuulirize ku bintu bino ebyali birabikidde mu mikutu emikwanira wala ne mu mpapula z'amawulire ebikwata ku bwesimbu bwa palamenti. Ebiteeso byaffe ne bakiziimuula ne bakigoba ne bakikasuka eri ng'ensi yonna eraba poliisi teyanyega, ayigiggi teyanyega. Ojjukira mu biseera ebyo abantu era bawandiikira n'ayigiggi ne mu biseera ebyo, naye era teyakola ki? So okubuuliriza ku buli bw'enguzi n'okukalira mbali bw'enguzi buli we kunaakwatagananga n'entalo zaffe ez'ebyobufuzi, omulimu omulungi ogukolebwa tegugenda kutegeerekeka. If it was a stand alone. N'ekirala, lwaki omuntu omulinda amala okubba ensi n'eggulu ng'ate walina omukisa omukwata nga yakabbako nsi yokka? Lwaki omuntu omulinda yeeyonoone? Etteeka omuntu yekka gwe liwa exemption ali omu ligamba President tavunaanibwenga ku misango gy'azzizza ng'ali mu buyinza. Bw'aba alina emisango gy'azzizza ginaamuvunaanibwanga ng'amaze kubuvaamu. Tewaliwo tteeka lifaanana bwe lityo ku sipiika. Kaakati ffe batutadde mu mbeera embi. Embeera embi gye batutaddemu y'ey'okutandika okulabika ng'ate abawolereza suspect. Naye nga tetuwolereza suspect. Tuli mu kwennyamira olw'abantu okuddira omulimu omulungi ate bagufaananye ng'omulimu gw'ebyobufuzi. Nti era poliisi ejja kuba mu buzibu nnyo okumatiza abantu nti eri ku mulimu gwayo gwa bulijjo. Ekirala, ate poliisi yalemereddwa ddi? Mbeera ki ereesedde poliisi okulemererwa okuba nti kati eyambibwako n'amagye? Maybe oba oli awo balina kye bamanyi nze kye simanyi. Naye mu byonna tugenda ne tugamba nti katulabe ekinaddirira. Bagamba nti tunaabitegeera enkya tadduukirira ki? Nduulu. Naye enduulu eno nzibu nnyo okudduukirira kubanga evugidde engeri gy'evuga tetegeerekeka. Tomanyi oba abantu bakuba nduulu ya kinyumu oba ya mubbi. So ng'enduulu y'omubbi bulijjo okuva edda nedda mu Buganda yabanga kiriya ng'omuntu ayawula enduulu y'abali ku kinyumu n'abakubira enduulu ey'omubbi. Abakubye enduulu nga balabye oli eyeeyambudde n'abakubye enduulu nga balabye omugenyi ziteekwa okubaamu ki? Enjawulo. Naye kasita enduulu tebeera kiriya
mulemwa n'okugamba because every Ugandan olwaleero yali yagadde okulaba nga waliwo okkalira mu bantu abakozesa obubi ensimbi z'omuwa omusolo naye wangi ate babadde kyankwanzi nga awenya bawenye munnange nagundi namujuwa nkyayira ki abali online muli mutya ene Kayunga omwenge guweddemu bambi bwekiti abantu kasita babeera mu nnaku bwe batyo banywa nnyo omwenge era lumu nagenda mu ggwanga lya Sri Lanka nga ngenze World Bank yampa omukisa ogende Sri Lanka okusoma ku nkola amawanga galwanyisiza obutamiivu zegakoze mu nsi yonna. Sri Lanka yensi ekyasinze okulwanyisa obutamiivu ne buwangula kubanga abantu bali baggwawo omwenge gwali gutta abantu e Sri Lanka nga gubamalawo kati gavumenti neteekawo etteeka bwe wabeerawo ekintu ekyessanyu ennyo oba kati gambe ttiimu ya Sri Lanka newangula ekikopo ky'omupiira oba ekyensi yonna nga bayisaawo etteeka nti teri kutunda mwenge okumala essaawa 48 oba bwe wabaawo ennaku ey'amaanyi ne wabaawo omunene afa okunyola okw'amaanyi mu kitundu nga bagamba bannange amabaala mu ekyo ekitundu omwafudde omukungu tugaggaddewo kubanga abantu balina nnyo enkola bwe balaba omuntu omunene ng'afudde banywa omwenge ne bagamba katugunywe ne munnaffe yafudde n'agunywa muggulu teri mwenge nywa nnyo walumba emubbi weesakalire kati obulamu bumpi nnyo kakati ono aŋŋambye nti ekayunga omwenge guweddemu ne ŋŋamba kituufu bambi ennaku kati erabika ebanywesezza omuki omwenge ekyo kitegeerekeka era nganze alwanyisa obutamiivu ŋŋamba nti olw'obulumi obungi obuli mu kitundu ekyo amabaala gaali koze eki gaali gaddwa oyo muzeemu yababadde kakooza waliwo olyaga kyokka bannange gwe Javikisi sijja kisoma ekyo kyowandiise olya ngambye kituufu ekyo kyoyogedde olya ngambye corruption cannot fight corruption obuli bw'enguzi tebusobola kulwanyisa buli bwanguzi kituufu abadde ategeeza kyo nti tosobola kubanga omanyi ekimu ku bintu bye bagamba to be corrupt eva tekitegeeza twala ssente naye kasita tokola bintu mu mateeka oba omaze okorruptinga system oba okorruptinze the system system eba corrupt yes hello esebo kale singa tubadde tugenda kulonda speaker tekyali badde kirungi nnyo nze nsula mukono nze nsuza speaker omupya oyagala nze nve ku mutuuze wange gwe bawadde dde obwa speaker ate ntandika oteekawo embeera egamba nti bagenda mulonda mpozi ogamba kumukakasa wange nkugambye omutuuze wange asula ku kyalo kyungu Jacobo Oboth ye speaker wa parliament ye 12 nze
nze nga MP wamukiikirira mu Parliament obeera onkemye nnyo oba onfudde wa mutima mubi ate okugamba nti nze nziraawo ntandika okunyeenya ekintu ky'omutuuze wange gwomanyi kati nze kyendikoye n'ekyungu okubanga kati nze nsuza sipiika kati akakaguudo tebagenda kankubira kolasi kakati security ene wange sigulugulu abasajja bayiye ku kyalo kyewange ekyalo kyange olunaku lumu kyazzeeko emmotoka 5 ennene olunaku lumu nga kuliko ababaka ba Parliament nga 305 kwabaddeko bannaddiini kwabaddeko abantu ba bulijjo abatali ba muzannyo naye nga kwegamba abantu bomanyi ab'omuzinzi mu ggwanga be bayita ba respected members of society era ekyabadde eno nze nga omutuuze wange kata nno nange kabuze kata nange ogamba nti nga bwendi wano omutuuze wange kubanga kati kabuze kata nange ngambe kangende ndabe ekigudde ku kyalo kyange w'omutuuze wange mawulire sanyusa so n'olwekyo mukama wange speaker yawedde okulonda abaka ba Parliament mpozi kye banaakola kwe kukakasa era owekitiibwa Kabanda yagambye ndya wano wabuzeewo kimu Messi wano wabuzeewo Messi kubanga emiwendo bannaffe bagirina the numbers are there singa batuuse wano ne wabaawo abantu mu NRM abagamba nti enkyukakyuka ezo tuziwagidde naye tewabaddewo wadde n'ogu waakiri akoze ekinene ennyo asirise busirisi kakati kiba kikyamu ogamba nti nno ate wakyaliwo enkyukakyuka ze tusuubira ekyo bwekityo bwe kyagenze abantu Kadaga yakigezaako n'ajeema twafuna obululu 1906 yalwana yafa makyala naye ono ndabye ekiwandiiko ekizunga ku mukutu nga kiringa ekigamba nti kyalanite n'alonga agambye kitakyesimbyewo kati bwe kibanga kituufu kikye then kiba kitegeeza nti ebigambo bye tuwulire ne mukono fe abamukono municipality fe tusuze eno speaker sebo Mau nno naye mutuuze wange asula ku kaalo bakayita Namyoya nedda sebo Mau alina amakaaga agalinga ag'omukyalo agali e Buganda Mau mutuuze wange wano ekyalo bakiyita Namyoya mu muluka gw'emisindye mu kibuga ky'e Mukono nze sebo nze nsuza ababedde so Mau akyali wa DP ekibiina ekiri mu buyinza kyalonze candidate waakyo ng'ate kyekirina abantu abasinga obungi owulidde kyekirina abantu abasinga obungi kyalonze candidate so nze neegomba ne bannange abaana bano abawangudde kwero sifirie wange bakansala bo baakirino bajja kulonda speaker naye nze nange nabisomye mawulire ate ngera sirina nnyo kyamaanyi kyensobola kukolawo nga 25 so tukkiriziganye nti bwe bityo bwe bigenze naye mpozi eri Parliament ye 12 etandikidde mu bunafu bw'amaanyi okuba nti nno esobola okukkiriza ne bagitwaliriza mu kifo ekitali kitongole n'etongoza speaker naye katukitwale nti yabadde internal activity ya NRM ng'ekibiina kubiriwo byonna ebize bibeerawo ono we banaamutwala ne bamuwozesa ne biggwa
kijja kuba kyewuunyo era ejja kuba nkola mpya. Njijukira wano twabuguumirira ku bintu bya Kyogamu. Waliwo okubuguumirira ku bintu by'amabaati. Waliwo okubuguumirira ku bintu by'okukwata b'MP. Waliwo okubuguumirira ku ssente za Gavi. Wabadde wajja wabeerawo okubuguumirira okw'enjawulo. Naye nga tugenda okumaliriza ng'omuwawaabirwa ategeraganye n'omukulembeze atalina obuyinza, ogenda okulaba ng'ebintu bikkakkana mpola mpola. Kale, nze saagala kugamba nti tekisoboka. Kisoboka. Naye kanninde kimale okubeerawo, ndyoke neeyozeeyoze, ndyoke nkiweeko comment. Otherwise, bwe tuba tugenda kutambulira ku president, sirabayo kuvunaana speaker kujja kusukkaawo. Naye bwe kunaaba kususseewo, then tugenda kuwa comment ng'ekyo kibaddewo. Leka kanneme kweteeka mu ssuubi eritannabaawo. Kubanga kiri bwe kiti, bwe kuba kwogera tewali kyayogeddwa kipya okuggyako mpozi Rose Royce. Tewali kyayogeddwa kipya. Nkugambye nti Nnaalongo Anite Magogo abadde katali kabbe. Buli kintu kyonna kyakola abadde akikola mu lwatu ng'ensi yonna ekola ki? Eraba. N'olwekyo tosobola kuŋŋamba nti baakitegedde eggulo ng'okulonda sipiika kutuuse. So kati essuubi mpozi nga ndijjewa Kololo president nti president we yabadde ayogera yeeweze. Naye ate siguno sigwe gusooka. Kankujjukize kibazo. Ojjukira president we yatambuza ebigere mu Kampala n'akola walk to work. Ne bayita mu Kampala omwo nga president yatambuza bigere ne bagamba nti president basooka na kutuwoninga. Ti president agenda gende Kololo abeeko byalangirira era wana amalo birangirira enguzaawo wegenda okoma. Njagala nkubuulire. Waliwo wano omwana mpandiikidde wano omanyi njogera naawe ate nga ndi online ku mukutu gwange ogwa Spear. Ate tuli kusimba. Naye waliwo wano mpandiikidde nambuuza nti can corruption fight corruption? Nti enguzi esobola okulwanyisa enguzi? Ne mugamba tesobola. Kubanga ani omuyonjo asana omanyi olaba bali abenza abatwala omukazi mu maaso ga Yesu omukuba amayinja. Yesu yagamba bugambi nti bannange ye yasutama era kati nange nga bwe nsutamye n'awandiika ku ttaka era nange nzuuno mpandiika ku lupapula lwange. Naga nti kale atakikola kakasuka ejjinja erikola ki? Olwaleero bajjayo olukalala lw'abaatwala amabaati nga ne sipiika omujja kwali. Bw'oba ozze ng'ozze omaliridde ng'ogambye nti kati tutandise, oyo teyalibadde sipiika mujja. Naye kati gw'otandise otandikiddeko kubamu ono omuterese. Ani gw'ogenda ekirala bw'oba okwasisa amateeka naawe ogoberera amateeka. Lwaki okwatisa amateeka ng'ate ebintu bw'obiyingizaamu omusirikale waffe ow'amagye? Because that is also our system. Our si bantu be baba corrupt, but you have corrupted systems. Systems zennyini zibeera